bassebo ne bannyabo bampita Katema Hamza okuva mu Sound Beats Uganda era ng'esangibwa Mugongo Kyengera mu Uganda. Tukola ebintu ebyenjawulo. Sound Beats ya culture group era ezina amazina amaganda Masoga, Otwenge, Oseke, dances zonna oba ebika by'amazina byonna tubikola era nga tubikola ku mikolo egy'enjawulo, okwanjula, embaga, birthdays, zonna emikolo gyonna tugikolako. Nja kubasiima nnyo abalabi oba amazina gano ne programu eno. Mwebale nnyo era tusaba mutuwagire aba Sound Beats Uganda abasangibwa e Mugongo Kyengera. Bannaye bw'otuyita ku mukolo gwo tetugenda kuswaza.